Omudiribada yakuba endulu wawe nyabo bamugamba okoze overstay ya myezi 8 so fine ogenda sasula emitwalo 5 ejadiramu mama nakuba endulu yali taziwulirangako tazikwatangako tazirabangako mwate bamugambiza ino sasula otherwise okumutwala mukomera eri muddungu oba ekomera liri eri wakati muddungu mu desert gye batwala mbuga nakuba endulu wawe banange nabamugamba waayi teri agenda kutaasa kubana Dubai si wajjajjaawo Abudu Omudiribada bamugamba ddayo oli gwenda kukola overstay ng'ali awo yemamaza nakola overstay okuwunzika munange ate yali alooza Dubai wajjajjaawe okakana aze ku Facebook akaba banange munyambe mama fina munyambe banange kyokka yakola overstay ng'akimanyi nti passport gyalina tebagikiriza kulwayo naagenda okuwunzika era Facebook munange yefe abalina ekisa era vuma Facebook mweyabudu yasooka ndobandoza neyesiigasiiga enviiri n'azigiraagira n'ateekamu ne filters nezidduga z'omuntu kajja walayi banaye mama fiina gwe maama wange olwo nno ebizibu biyitire okakana bambi Omudiribada nenkuba essimu alo Julie waliwo omwana alina ebizibu naye abantu be yayogedde bonna omama fiina tebasobola muyamba omwana oyo kyali wange yali badde addayo Uganda lwa overstay teyamanya katabo ke yalina nti akakatabo bakuwa omwezi gumu Mwarabu mukambwe taba kusasula fine eyo bali bagenda mu bani n'emyaka 15 nga taddamu kuwunyiriza ku Dubai wadde okujoogerako wadde okukola ki basooka ne bakujjako amaaso abasajja b'e Dubai n'abaana bakujjako amaaso nalindoza abantu b'e Dubai muba mulimba bangamba sebo Richie tunula wano akaguni ne kambuka akuuma bwe kati mpaka ku liiso lyange katunula mu munye nkalamu your black Dutch welcome musajja buba bwambadde wano obugundi ku mutwe bunyirira obuwalabu buli obukola ku immigration bubeera abo bwe butunga bwambadde ebikanzu kati ne bulyoka bubira bwe tukakona mu kati kana mu staff welcome to United Arab Emirates ninga so tuba woninga mmwe abakyalina obutabo bw'omu third world countries mu bukozese bulungi tuba woninga abakyalina obutabo bw'omu third world countries mwe muli akasiika mwako mulina okusaba visa tokola overstay tulooza mbu ejja kulaalira otherwise oliza okuwunzikira ku Banias si mubi oliza okuwunzikira ku Binance Square nkugambye balinza okukukuba fine bamukuba fine nakuba ku ndulu nga sente taziwuliranga Omudiribada yakuba endulu wawe nyabo bamugamba okoze overstay ya myezi 8 so fine ogenda sasula emitwalo 5 ejadiramu mama nakuba endulu yali taziwulirangako tazikwatangako tazirabangako mwate bamugambiza ino sasula otherwise okumutwala mukomera eri muddungu oba ekomera liri eri wakati muddungu mu desert gye batwala mbuga nakuba endulu wawe banange nabamugamba waayi teri agenda kutaasa kubana Dubai si wajjajjaawo kyoba okola genda ku Facebook wekubira omulanga amateekayo stars tugeme maaso mighty family bajja okitegete nkugambye naye okukakana era nenjogera nali ngenda kubira ne mama Kaliro omugambe kino kiggwa mama Kaliro ebintu byasinga okwagala kuyamba abantu ngamba Julie Kastachi mazzi ekikiweti naye okukakana musimanyi anange hamu gwe tata hamu yali abadde kodi tata oba anko era okubalaga baba bali addine olweggulo ne babalaga daddy there's somebody who is crying needs help look abanakubantama batondaga video bagenda okulaga video y'omuntu asaba obuyami bagiraga oli gwe abantu be yayogedde ng'olooza baagala owulira
abanaku batumazeeko emirembe babeera eyo nze nali mpuliddeko abagagga nga boogera abamu abavu batufuukidde ezzike omuntu teyagalireko mu ssente ze oba wakatandika okweyagalira mu ssente zo omuntu ajja musimanyi ekizimba kimuluma mu ttako nali ntuddeko n'abagagga abamu sigamba bano mikwano gyange naye abamu baali e Uganda bagamba banange omunaku banange twajjirwa omunaku omwavu singa yenna afa naggwa nenjagala obagamba kati abavu bwe banaafa ani anaabakolera abagagga babeereeyo nga beesooza bayoma okitegete abaavu n'abampi olimwa ate yeekusaanye oli mwavu ate oli mumpi anti omukazi olina kugula mugule oli mwavu ate oli mumpi okimanya bajja kukwagalako ssente obeere nka kali akasajja kali akasajja akampi okategedde oba kali mu nsi ki kalina ekikazi ekinene ssente zaako ze zikeeyimirira era nako kakimanyi nti omukazi oyo akaagalako ssente naye tekalina kyakkola munaye ate kanaakola ki kasajja ekisooka kabi katono bwe kati kalinga akamenke bwokatunira olinza olowooza kasimigo kasajja katono bwe kati mukamanya ako akasajja ako ke batera okutambuza ku social media of course kakimanyi ekituufu nti ono omukazi tanjagala era ono omukazi anjagalako ssente naye tekalina kyakkola money talks kampi katono bwe kati kalina face olinza okulooza bakakuba oluyine ne lulemerayo bwe kati omutwe gwakyamamu bwe guti naye seba abakazi bakalwanira bannange omwana yakola ssente walabe bakayita ka grand p ako sebo kava olusi kagenda mu jacuzzi abakazi sebo nekakwata mukazi nekamukwata nekamuba emimwa nga buli omwalaba nolyoka omanya nti ssente weekuba egonza naye bakayita ka Mr. P ako kaganda ka Lwasa akasajja ako kalaba ako nekamane kagende Uganda kalinza okukuzinira abaana bana babeera mu kyopulife abo abatayagala kukola abagala ssente ng'ejjembe olinza okwewunya akasajja nga kagenze e Uganda ne kakuzinira omukazi gobadde tokkiriza babo bali abaana batunuulira mane abamu sigamba bonna era akasajja ako nitumanyi tufuna ennamba yo tukagamba tewebonyabonya nagano gakazi ganene katukutwala ekyaddondo awali abakyasinza okwagala ssente kalinza okuvayo n'omukazi neweewuunya olaba oli gwe mula kumanya abalaba Uganda baagala ssente bannange omwana yakwata n'afumbirwa ezzike nga buli omu alaba nga sebe ezzike alifumbira emmere alikolera breakfast ssente kati olaba oli yafumbirwa ezzike kati oluzaga tuteyo kana akasajja kana akampi okimanya akasajja bakatwala e Hollywood tekeetaga nakakolako makeup abakatadde mu firimu eyahola firimu zino ez'entiisa kisolotondya n'okateekayo obuteesi n'okawakala tekeetaga kakola already kamala bumazi okitegedde kati akasajja ako kakwata okatwala ku life kagule bereya kagule ecupa ya Zulu aliza okulaba bannakiganda nga bakalwanira loja kasozi toteekawo mbeera but that kasajja is better than someone ezzike ezzike sebo nalyo lyeyagalira e Uganda nga balifumbira breakfast ezzike baliwana ku TV buli lunaku ezzike sebo lyafuna emirembe yali lyavaeyo Kongo ekongo nga teryalirabawo kati limaze kati lyajja ne kilo zaalyo 4 eza gold yeno histori y'ezzike entuufu kati ezzike bwe lituuka eri e Uganda jjukira lyaliyo mu kibira ekongo gye balimira gole gye basimira golodi ezzike ne lidduka ne kilo z'abayaayi 4 eza gold pure gold kati ezzike bwe lituuka mu Kampala ne ligenda ne linoonya baddiira abanaagula golodi ne lisooka ne litundako hafu kilo ligezese ne litunda hafu kilo ya golodi ne lyambalayambalako ne lyeseetinga ne ligamba omuntu akoze ate okuzina ku muntu ne baligamba zzike gwe totawaana wayagala kuzina ku muntu
ogoyo okuzina amazike manno totegana kyoba okola genda ku femu nerigenda ku femu lundi nga lyesetinze lyatunze half kilo ya golodi eziko olwatuuka neryoka ligula bbere ya 15 nerigula emizinga gya yenesi 8 neriteeka awo mwana muwala oli akola ku TV na mbwani atumya bannange ejitu n'emizinga oyo nga tetumumanyi ti munange waliwo zike lyazze naye zike kati liriko mu Kampala omanyi baba babuuza ani aliko bannange ani aleeteje emizinga ngezike litudde wali eri mu katebe bweriti litunula olede lyafunyedde abaperegesi ezike lyali lyafunyedde abaperegesi n'abaperegesi baligamba ezike oligolaba ligamba engeri gyendabamu sizinanga ku mukazi mweru ne baligamba oyo nno golaba mweru ate akola ne ku TV neligamba akola ku TV ezike neligamba oyo nyini gwe njagala ezike neliyita weita nelimutuma nelimugamba anything nebaluka bamutwalira ecupa za champagne 3 kuliko obuliro you wanna chill with the big girls, you wanna chill with the big boys. Nebaleeta akabaketi kaki kamoweti ne berea okukakkana omwana teyagwamu mu mukwano nezike. Of course fenna twakiraba nti ezike yali aliagalako sente kati zike lyali limanyi omukwano nga limanyi okuzina. Omanyi sebagamba zike mugazalayira bwerere nezike bali bazze kulikuula bukuuzi nga tebalirabawo omanyi abantu agamba nja kusiba ro njali zinanga nga ntamidde zike njali zinanga nga ntamidde ati sinjali tekako piro mu feesi ndikalakate munange sente munaye omanyi enjogera y'okwegumyagumya munaye olowooza tunaalyawo oba banjogerere ezike lyakalakata omwana ezike lyakalakata omwana ezike nelikalakata omwana nga omanyi amaanyi ga sex. Omwana tagudde mu mukwano nezike tatandise olulitulwanira ezike nalo lyaligezesebo lyatandika okubuuka neliyiga ekibuga nga lyayiza ekibuga ezike neligula n'emmotoka ey'ekiyaaye baalibuusa ne baligamba wano Kampala kwebereramu kazi bano baagala nnyo amamotoka gula emmotoka naye kaadi gisigazi ezike neligula emmotoka namulala bitandise okutona ebirabo maama nnyabo ja nibatukuba ezike anange oba munjogerere ulietazze azze ku TV ku telefoni ya mnange ezike lyange kyanja kunyumanyira ezike sebo nelitunda kilo endala ya gold nelibeerabeera waawo lipangisiza apartment ezike nelitunda half kilo endala ya gold ezike nelitandika okweroboza lyagenda okulaba munange abantu batandise olyagala ligamba bulijjo eryekongo nali fala wane Kampala abantu banwanira bulwanisi esoba ezike nelitandika okwemiima nga TV presenter buli waliweereza message teriddamu zike gwe oliwa nga sikyakulaba why are you not replying my messages ngezike teriddamu lisoma message nelimu bluetooth nga nelizali engamba. Look at this one. Lili eri ne baperegesi lyali lafuna dda baperegesi mu Kampala nga lizawali erisibiga. Luko. Lizawali erisibiga tokwekalakasa kumbe zike ligenda ku breaking omuntu omutima. Waitawo weekemu zike balivumye toddamu message zange zike neligamba why naina kukowadde zike neligoba omwana yakaaba omwana nakaba teryakoma okusaba baperegesi nga bali codinga. Oli weyegalira ezike please you are the love of my life ngezike neligamba banji inze I'm the love of your life. Ezike lilisookusaba ezike neligoba omuntu mu byokusaagaawa byalina byakusagasa ezike nelisigala nga lyemiimye maliweza message I know you are just angry nga terifaayo kati era lyawasa omukazi omulala nakiganda. Mighty family tulinze gwe angambya